Kale mwebale nnyo genda maaso n'okutugoberera kasubire muri bulungi subscribing ku mukutu ogawaswa Emma YouTube channel twagala ba subscribe emitwalo 10 tufuna award eyokubiri mbere nga ze blog asoso kuwangula award 2 eza YouTube tutabani bana fabibi organic access building Rubaga road enamba esimu ya biverize 752 nkaaga 24 mwenda ba subscribing na fembe baza mwebale nnyo kutwagala mutulazo omukwano bambi msima simira dalanzani wizi wa Emmanuel musajja waabwe naye mumbereramu kale okola bulungi mwategedde kanti Akatambi Maama Fiina amaze n'abuta obutambi mbadde nsaba Akatambi kano tukazanye mukko abamu mwali muloza tulimba Akatambi kano mbadde nsaba Wycliffe akabazanyiremu Akatambi ka Maama Fiina ng'ayogera ne Rape Akatambi akatisa Maama Fiina ne katuka n'omukabya Akatambi ako nakarekodinze ku macha Maama Fiina bwe yabutadde yabuweereza kasuku naffe kasuku n'abutuzanyira bungi nga badiscussing ebintu byabwe okukaya n'okwali wakati wa Maama Fiina ne Rape Maama Fiina okutuka okusooka okwekyanga wali yasooka n'agamba kubanga kikyala kamukarakati ebigamba ebyokumu n'asooka n'atyamu okuresponding eri obuyambi bw'omukyalo namanyikiddwa nga Sofia Akumu gwe yamala oluvannyuma n'amuwa ssente milioni 5 yatuzikwebaliza nnyo nsaba Edgar Wycliffe asooka abazanyira Akatambi ako sigemanya kubanga omuntu asooka okuzaala omwana n'amutuma namutebisirive bw'abanga asooka okuzaala omwana n'amutuma namutebisiriviya kikulu kya byonna bw'abanga yakkiriza nti omwana we why lwaki tamuweerera lwaki mwami Bindeba lwaki taweerera mwana oyo amuweerere mukwano mami lwansonga tamuweerera nga mami wonogera ku makya omukazi bw'aba akwasa omwana n'amugabira omusajja omulala ogenda omumusajja ebbanga lyonna ogenda kubanga yamulabirako kye yamulabira naye omukazi oyo nakyo takyogera yamulabira bannange yamulabirako ebbanga lyamulabira omusajja tabeerawo naye ebbanga lyonna lyeyakomangawo omukazi yamumma omwana owulira kakati agenda mulabirira dda nga kiraga nti owamuwa omusajja omulala ddala amaze okuba omukazi yaba amanyi ekituufu kiddala omwana wange wembanga ddala newendandibadde nsi wemba ddala mwana gwentuuze nga wadde mwesiiko nti wange bwe mulabiriranga naye ddala si wange lwaki tetugenda mu kyezi enekiggwa nze nemenya nti results ekituufu anti kati kyebaliko bagamba no sooka olinderemi omukyala agamba nti mwami Bindeba yateekayo omusaayi bakebera muganda gwe bajjako omusaayi kati mbadde nsaba anti kati mbadde nsaba tumanye ekituufu omusaayi ekituufu ne wetugenda mu eddwaliro liriwandike erya DNA owulira omusaayi bagujja kwani ku Bindeba mwenyere naye nolwa bagamba ng'omusaayi ogusi gwe baagala tebaagala kugemu kufuna omusaayi omupya kubanga tabeera wano twagala mupya eddwaliro ligendeyo bamukebere babakebere omanye nti wo basu olime kubeera ku ebyo byakuvuma buli ssaawa kuvoola kati nze nganzo mpa amagezi kyagenda omusiika n'enkya yasalawo ekintu ekyandibadde kitone nnyo ye yasalawo akigezze kubanga nange bamugambye nti omukazi oyo namuganda nganze kubanga bannange olabamami nyinza okubeera nga yesinafundula Bindeba naye ate sinze ngenda omusalirawo ku lwansonga nina obulamu nange bwe namusanga olredi ng'ayina naye nga naye akulaga nti abonyebonye n'abantu si yoyo omwana asoose naye naye kati nno n'abalala bajja okyaliko oyo n'abalala bajja abaana mami babiri era nga bonna bamugamba bale era eddwaliro eyo lyennyini bagendanga n'omukazi omulala waali ne bakola kyengera omwana n'avayo nga si wuwe okiwulira omwana bamuleetako omwana ne bakola kyenze nga si wuwe kakati noono naye bwagolukira ku matanga naye ddala kyenze egenda kukayo nga si wuwe nga naye omukazi amwononye bwakyo kyekiba kiddako kasookolinde ekyenjagala okumanya Rape tuleme genda wala nnyo onkubidde oŋŋambye nti mami nkwesiga onjagala nange nkwagala byonna nkimanyi nti nwana lutalo lwo kati ndi mu lutalo lwo kati enkya bwe nsinkana omukyala oyagala njogere bigambo ki omukyala oyo ayogere ekituufu akugamba amazima wano we wasinga okuba important akugamba amazima ate agogere ku kamera
Nekirala ono tata wa mwana we mami ne bwana mono no isembayo ne kukira kwa sanga jalo yo mwana we agenda kutanyuka nga tata wa mogerete bijambo bino byonanga mkwasa buli wamu obolo wa tata wa mwana naye agala omwana nga tera go yakala tata mwagala kubanga amazima kini tabakazinyiga ye nonyiga mebino yogerete akula nakole naye ekintu kimu kyetulina okwenjukira amaka gabamaka ate abaana bababaana abaana tubajja ku social media tuleko okulula n'ensalo za social media batuzirwanira abaana kubanga bano abaana ensalo bukeera ku makya vidiyo zino zijja kudda kibuli agatawe wamuvoola n'omutekali naye ngaessaawa eyo yalabirira omwana we nze nga nkulayirira mani omusajja otagananga kukulabira mwana oyo ate tamwegaanangako owulira naye omukazi oyo alina nsonga zendala ate ndowooza mukawulidde bulungi nnyo abasinga mwade mugamba nti Emma pino wamaji mwavuddeyo ne mumanyira waliwo abantu abafuutuka gye bafuutuka eyo waliwo ekikyala kyasituka ekiro oba yafuutuka ludda banne yavumanze yayomba Emma rape Emma nenga yibanaki naziza musango kinze waso waabwe okukola emboozi eno so nolwekyo ebyo byebyo Mama Fiina mwabiulira bulungi bamubuuza nti oli minisita w'abaana ensonga zino ze weyingizayingizaamu zikukwatira kuwa oba kitegera bulungi nnyo Akaataabi yamaze n'akataa n'ata ebyama n'abiyira ensi oba kitegera bulungi nnyo so bino ebintu byafekitinze nnyo kariya ya rape nnyo nga bw'okitegeera I'm telling you bweguba musumaali guno gwebali baguyita the last nail on the coffin gwabadde so terrible omusumaali guno munango gwamukubiddwamu naye let's pray to her ebintu bisooka nga bitambulira Mama Fiina Akaataabi yakatadde yabuwadde kasuku n'abuzanya ku mpewo naffe ntubuli kodinga naffe ntubuteekayo okitegeera ate yabayona mwambuuza Akaataabi wakajjewa nakajje kasuku kubanga Mama Fiina yabuwadde kasuku ne bakazanya ku sipaaka ku makya ne nkawuliriza nange bwe nakawulire ne ngawaswa olinda ki ekikusasuza lugambo nawe recording okola olugambo kitegera bulungi nnyo but not in a bad faith that is news ekireeta kino kiva ku ki ekyokuyiga mu bino ebintu kiri eki mu bulamu bw'ensi eno you have to learn to focus and mind on your business nze waswa nfocusinga ku binkwatako mbeera ku binkwatako oba nfuna bulungi waliwo omuntu yambuuza n'agamba Emma nga obeera ali Mama Fiina obeera musirifu munange mba sina kyakumugamba bwe mutuukako nga mutwalidde projekiti yange n'agirespondingako like sina kye munyonyola kirala ngenda mugamba ki era ntuula nenzikakkana ne mpuliza byannyonnyola oba okitegera bulungi nnyo so ebiseera ebisinga bw'osirika n'otamala gwogera bagamba akamwa kaabe simanya kasasiro ganga banange muyige okwewummuza ladies and gentlemen zondaba nze I handle matters nga bwe zizze we should learn to handle matters in a proper way tulina okubeera abakkakka mu buli mbeera bw'oba oli wakusurvivinga rape ekyamulidde butakkakkana nakulwana ntalo zatategeera like you know era mu katambi kano yavuddeyo naawe obujulizi obukonfirming nti omwana wabindeeba ndoza mukawulidde bulungi nnyo ye kennyini oba nfuna let's stop living in denial bane tuleme kwefuula nga bakagezi munnyo ku buli kimu ekyafekitinze mwana muwala kibadde kintu eki nensi okutuuka omukuba kuyingira mu bintu bitakukwatako ebintu ebimu birabe nga biyitewo si buli kimu tyonna kirespondingako ekyo nakiyigira ku muzeeyi wange waka yaŋŋamba Emma ng'obanga okula bw'obanga tonna byakwogera mu public osirikanga kubanga buli oyagala ennyo okwogera omaliriza okoze ensobi this is what she did buli oyagala responding omwoto kyovula mbagambyeko ne mu story yeesoose nti mbu TV wadde efuuse ya binde buli lwajja ku show wabakola intro nze rape binde makkati awo nze mugundi wa binde empunya binde nze binde kati mbune bagamba mbinde eba TV ya binde eba oba TV ya mukulu Akaakano Ismailia oba kitegeera so kati I don't know where she lost control oba mukwano gwe mungi I don't know oba kiki naye nga mbulamu bw'ensi eno we should learn to stay calm eno endulu zino zilike zetufuna bannange zituwagira bwereere
Chovola banze waso Emmanuel I'm real. Mbeera kwekyo kyendiko. I don't pretend. Chesta inamba China chenyina kyentambula nacho. Lwaki otekera abantu embeera ntoli wa kabi ne bakusanga toli wa kabi no swala. All together. Omusajja omu ku TikTok agamba if you get it, simanya you don't get it. If you don't get it, get it. Ntera byanga babyogera. Baba ali bategeeza ati. Nentera okulya omusajja agamba if you get it, you get it. Konzo ba. Mbute robera ku TikTok okwo manyi ku TikTok ombera ko nenda abye mukola. Nolwekyo this is a lesson not only to people in media but it is a lesson to everyone. Bw'olabanga ensonga tezikwatako oba tomanyire zigenda kuggwera tozeyingizangamu. Tulemenga kukola bintu olw'okuba tulina endulu n'abatuwoga. Ku ssaawa esembayo nga bakuba emisumaali zinki mukaaga ezisembayo teba yakuyimirira naawe. Oba ofuna bulungi nnyo. Tumanyenga n'abantu kye twogera nabo. People like Mama Fiina, these are sensitive people. Mu ggwanga bantu banjawulo nnyo si bantu ba bulijjo. Gwe gwani abuza Mama Fiina nti wa minister w'abaana. Are you getting it? This lady has stayed in this business for 20 years. Tayinza kusemba ne game tebakulimba. Ategera akazannyo kana akamanyi. Yamalizako n'akavunise nakomerera emisumaali gumu ebiri esatu ate nga abadde mukwano gwo nga yakuwa ne sente ezikubeezaawo. N'akusima pyu. Owekitegeera. So we should watch out our moves. That's why mutiyanga meeting obeera ne Mama Fiina obeera quiet. Because sina kye ngamba Mama Fiina mbabuulira mazima. There's nothing I'm going to tell her. Mugambe ki? Kai twatuuseewo. Nga Sofia mututeyo. I had to sit down and keep quiet. Nze mpulize byakola ki? Byannyonnyola. Oba nfuna. Era bwe namaze ne mugamba mize nkusiibudde. Nga tewali kye mugamba. Oba nfuna bulungi nnyo. That's what they call minding your business. N'okumanya w'okoma. N'okuwa abantu ekitiibwa. There are some people who are supernatural. Mama Fiina si bantu ba bulijjo nnyo. Oba kitegeera. So olina okumanya when do you play with your words? Ani gwe yanokula ki mu budde ki? Naye mukasimu mpulidde ng'omukyala awalabuka. Kakati n'omunnange oyogera n'abantu abamanya akazannyo kano 20 years down the road ali mawulire gamukuba bwa myaka 2 tagwa. Mawulire gamusiibako ne gamusula kagali negative nagali positive tagwa akanya genda maaso. Kati gwe bw'ova n'omuyimiriramu you end up losing the battle. We should always watch out our words. Nze waso Emmanuel ubire bulungi mweraba.